nga bwe nkubuulidde mukyala Zizinga nange naye twalina ne ba assistant baffe nga bana. Omu ku bo omukyala Kuteesa kati, omu ku bo omukyala Jovia Sale. Abo baali baana nno nga baana bato. Nga bw'ogamba nti kati abakulu Zizinga n'Enjuba mwe mulina omulimu guno n'abaana bano babayambeko kubanga tulina okutyaba enku, tulina okukima amazzi, okwoza, okutambula, okufumba, ebintu byonna ebiri mu unity eyo, yali unity nga ku bwayo. Kakati mu kukola bwe kutyo omukulu yajja nga bw'omanyi nti ne bw'oba weegenderezza otya ne bwe tuba mu bulamu bwa bulijjo era akawuka kayinza okukuyitako ne kakukwata. Kakati waliwo akawuka bakayita amiiba kagenda ne kayingirira mukama waffe ne kagenda ku kibumba. Kakati enkola yaako bw'oba olaba omuntu gwe kakutte abanga afunye anywedde obutwa. Twagenda okulaba nga omukulembeze yeeyongera okugonda olw'okubanga kintu kyali kitiibwa nnyo nnyo mu magye. Omuntu gwe tulwanyisa yali yakikolako emabega eyo. Abantu ne banguwa okugamba nti buno butwa ate buba obutwa era muli babiri mwekka abavunaanyizibwa. Yes. Kakati naye ate ekyatukwata bubi nga baddokita bombi omu yaliwo yayanguwa mangu okulaba nti zino signs za butwa. Jjukira talina nnyo bikebera naye alabira ku abazungu zayita symptoms. Kakati n'agira ki n'aga nti buno bulabika butwa ng'alaba obubonero bwa butwa. Kakati bwe kyagenda mu high command okulaba tukoze tutya muntu yeeyongera okugonda tugenda kukola tutya olutalo, tulina okusala amagezi okulaba bwe tutwala olutalo muki ono ayinza okufa. Kakati mu kwogera okungi abantu nga banyiivu abakazi banno twabateekawo ne bakola bwe bati ne bakola ekintu bwe kiti abamu ne bagaa nti tubatte. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ekya rank ekisooka nawummula mu magye naye nawummula nga bampadde rank ya major kubanga nabeera captain okuva lwe twava mu nsiko paka nga ndi kumpi kuwummula. Ensonga nti saagenda mu maaso mu layini ey'amagye bwe twava mu magye bwe twava mu buyeekera nayingira mu kugezaako kuddukanya gavumenti ne sayidi eyo ne tutafuna mukisa ffe abaagenda sayidi eyo okugenda okweyongera mu kutraininga mu byamagye ne tusigala ku rank ezo okutuusa ne balaba nti nayo tuweererezaayo ebbanga ne batuwummuza bulungi mu kitiibwa nga bamaze n'okutuwa rank eya major. Twali tuwerako bangiko. So kati wetwogerera Major Gatrude Njuba retired. Kateekako si kulwa nga bandiployinga amangu kati sirina bulungi maanyi ne bakuzaayo. Nga tunulira olunaku luno olwa 26 oba olwamenunula Munnayuganda yandiyagadde okumanya okusookera ddala gwenga mukyala Gatrude Njuba muzannyo ki mulimu ki gw'ozannya mu lutalo luno oli yandiyagadde okumanya kubanga erinnya lyo liri kwago agavuga buli lwe boogera ku bakyala abali mu nsiko abaleeta eddembe lye tweyagaliramu mu kiseera kino. Gwe mu nsiko eyo wayingira ddi era biki bye wali okola mu nsiko? Mu lutalo olwo lwennyini lwetugamba olwa NRM olwaddirira olutalo olwa Fronasa. Nze mwe natandikira okuyingira mu bintu ebigamba nti bannange wateekwa okubaawo
kyetwerwanako ng'embeera ensusse. Kaakati olwo gyali 1900 emyaka gigenda twakomawo 80 okukomawo naye twagenda 7 twalonda 8 twagezaako okulonda mu 8 kaakati ne bitatambula nga bwe twasuubira nga bwe twayagala ne tugenda mu 81. So munsiko oyingirayo mu 81. Munsiko eno nga kyekikuyingisa omuntu yandiyagadde okumanya kyekikutwala mu nsiko embeera yali nti bannaffe abafronasa n'ebibinja ebirala baali bagezezzaako okuggyawo embeera Amiini gye yali ataddewo oluvannyuma lw'okwefuga kwaffe. Mu kiseera kya Amiini twatandika okulaba ebintu ebyesisiwaza, abantu nga bamalagattibwa, ebintu bimalagatwalibwa, embeera eyesisiwaza bwetyo. Kati gurupu eyo netuyambako, naye bwe bajja abantu abalina effujjo, gurupu ezaalina effujjo ne zisinza amaanyi. Kati mu kaseera kaabwe akatono kaali kaseera katono aka UNLF bwe bagiyita kubanga beegatta bubinja bungi. Ne tulaba nti twetaaga okwongera ku maanyi ku sayidi gye tulowooza nti be bagezaako okuyisaawo embeera y'omuntu ey'eddembe. Kaakati waliwo obugurupu bungi naye nze bwe bayogeranga bonna nga ndaba nti gurupu esinga okwogera byendaba nti bijja kuteekebwa mu nkola nga ndaba n'obusobozi babulina nga yeeyo eyava mu Fronasa awo bwe twayingirira nefuuka Popular Resistance Army ate oluvannyuma yeyafuuka NRA ne NRM, National Resistance Army, National Resistance Movement. Bw'oyogera ku ffujjo eryalikolebwa abantu generation zino ze tulimu bangi ebintu ebyo tebabirabako era bangi buli lw'oyogera effujjo bagamba bano boogera biki era ne bakireeta n'okugamba nti mwogera effujjo ate nammwe tulaba mukola ffujjo. So ffujjo ki eryo lyoyogerako eryali likolebwa mu biseera ebyo? Waliwo effujjo sijja kugaana ne kaakati bantu ne bwe mubeera mu famire mugenda okulaba gundi akoze effujjo mu famire yammwe ng'ate si famire eri general good. Kaakati mu biseera ebyo omuntu ng'omuntu munnayuganda wali tolina ddembe lyonna ku kintu kyo, ku bantu bo, ku mulimu gwo. Kwegamba nga bano abali mu gavumenti, so si gavumenti nti poliisi, naye nga abali mu gavumenti, abali mu army, abali mu poliisi, abali nga be bali kulinako obuyinza mu buli kantu konna. Ng'omuntu ayinza okugamba nti jjako essaawa yo njeetaaga. Omuntu ayinza okugamba nti va mu mmotoka yo njeetaaga. Ekyo kyatuukawo n'ogivaamu n'okwebaza ne weebaza oba n'omusaba n'okumusaba nti mbadde nsaba ebintu byange byombiggyemu n'akukkiriza oba n'agaana. Ebimu tebasobola abali ku nnaku zino tebasobola na kubikuba kafaananyi nti omusirikale ajja n'abafulumya wabweru n'abagamba nti mugende ennyumba yange n'agiwamba ate nga toyina nagyono ogenda kumuwaabira. Bajja kubuuza nti poliisi tezaaliwo, zaaliwo naye nga ne poliisi toyina muntu gwowaabirayo okuggyako ate gwe bakoze ekizibu mpozi gwotwalayo. Kati kizibu nnyo omuntu ali ku mulembe guno oluusi ogufunya n'ebikonde nga alaba omusirikale ayina n'emundu naye n'amufunyira ebikonde. Babakwata n'amataayi kati. Kizibu nnyo omuntu w'ennaku zino okukuba akafaananyi k'ekintu ekireetera omukazi ayina amaka ge, abaana n'omwami okubalekawo. Ogenda ogambe nti kanfe nga nnwana mu kifo ky'okufiira mu nju kuba bangi baali bazze ne babattira mu mayumba nosanga abantu either oba omwami bamuse, omukyala ne bamurepinga, abawala ne babarepinga, abalenzi ne babatwala mu magye gye mutamanyi. Noga nti kangende nfe wakiringa nnwana. Kyekyaliwo ekyo mu kiseera ekyo.
ogamba kangende mu nsiko kangende mu nsiko abaana ne mbatereka ew'omuntu omwami wange yali amaze okugenda kubanga ekikulu nti ffe famire eyaffe yalina engeri y'olutwe omwami wange yali mu Law Society ate mu buvubuka bwe yayanguwa mangu eyo mu Law Society n'alinnyalinnya n'atuuka ku bwa secretary n'atuuka ku bwa olwamuyitanga president wa Law Society. Kakati bw'obeera mu bitongole bwe bityo oluusi ojja n'oyogera gavumenti ebeera mu buyinza n'ekitwala ku ggwe so si ku kibiina si kibiina kyonna baga yayogedde. So mu biseera ebyo twafuna obuzibu nga famire bw'amaanyi. Ndowooza ensonga lwaki twali tulina okwerwanako ng'abantu naye ate ng'eggwanga. Sijja kukulima nti bwe nafuluma nagenda kulwanirira ggwanga. Nagenda kwerwanako ne famire yange. Bino bikozimanya eggwanga biki ebyo omukulu Museveni yatuyambye n'agenda ng'atubuulira enjiri eya Uganda ne Africa. Nange ne mmatira ne ntegeera kyagamba kituufu. Nemmanya nti sisobola kwerwanako nga banninaanye tebalwanyweko ate nabo sisobola kubalwanako nga yonna Africa ng'embeera gy'erimu wamma nga ne bwe tunaalwana tutya bwe tuba tetulwanidde wamu tetusobola kukikola. Kituufu. Ogenda mu nsiko eno yaliyo okugabana emirimu egy'enjawulo. Gwe mu nsiko eno okola ki? Bwe ngenda mu nsiko bwe twogera emyaka nti twali mu myaka awo 33 abakulembeze abantu baga nti mbwa mwali bato nnyo naye kati be tukulembera abamu baali ba myaka ate mito okusingawo. Kati nga ffe ababaddeko mu nsi ne tukolako ku mirimu ffe tusobola administration. Ekirala nze okuva mu buto bwange mu myaka nga 3.5 nafuna obulemu nze omu ku bakawonawo ba polio bwe yatulumba wano. Naye kwagamba nemba nti ngenze ate omubiri gwange guliko enkenyera ate mu kiseera awo nga balaba ono mukazi mukulu nali mu myaka 3 ate nga siri musirikale nze nali civil servant. Kati nga tulinawo bannaffe abasobola okugenda mu maaso n'okulwana oba n'okuyingira bayigirizibwa okulwana naye nze okusinga nagenda nnyo mu administration. Kambyogere bino ebimu yadde tobyogere oli jeno otubuulira bubuulizi nti wali nnyo mu administration naye abamu bagamba nti wali ku high command. Fe abamu abali eno omuntu bw'agamba nti yali ku high command titumanyi ba high command bakola biki. Mulowooza nti abamu lwanyi namige mu field. Kakati fe high command ebeera kituufu ebeerako abalwanyi namige naye ebeerako n'abalala abateesa abalowooza ebintu kubanga twali tunyigirizibwa nga tukirabye nga okubeera ku high command mwetaaga ebirabo ebyenjawulo ebirabo talent. Waliwo amanyi ebyobufuzi nga bwe bibadde kubanga nze naliwo ne mu biseera by'abazungu nga nabo batutawaanya. Weetaaga abantu abo abamanyi weetaaga abantu ababadde mu gavumenti. Nali ndi mukozi wa gavumenti nga ndi senior officer mu gye muyita Revenue Authority kati yuli twagitemangamu ebitundu nga ndi mu Income Tax Department. Kwegamba oba weetaaga abantu abamanyi ebintu ebyenjawulo naye oluvannyuma ekyetaago kyotayinza kulowoozaako mangu okutuusa ng'otuuse mu mbeera twatuuka ekiseera ne twetaagawo abantu abajja okutunuulira omukulembeze waffe obutamuggyako liiso wabula bwe tuba tetukikoze nga wajjawo okwekanga nti bajja kumutta ate nga naye yali alina obumanyirivu bwe twetaaga ennyo. N'ekirala omukulembeze w'ekintu aba mukulembeze w'ekintu. Kaakati nze ne mukyala Zizinga ne batulonda okukola omulimu ogwo bw'oba ogulowoozaako gulinga ogusesa naye omuntu bw'akugamba nti tunuulira omuntu oyo buli lunaku obutayisaawo ddakiika kubanga oyinza okuba nga otunudde eri ekintu ne kibaawo.
alina okumanya byalya byayambala mazzi ganywa amazzi ganaaba amazzi gakwatamu ebintu byonna byakwatako wadde mundu gyakwatako nga mwe mulina obyetegereza okubyetegereza okulaba nti tewali yataddeko butwa tewali yakoze bw'ati kati oluusi ebintu ebimu bw'oba oli mu mbeera gye twalimu ey'ekibira ate nga y'amagye olina okubaako by'oyigamuko ku by'amagye okusobola naawe okumanya nti kati bagamba kino tugenda eno kati ebyo byo baabituyigiriza omuntu ebikusobozesa naawe okutambulira mu gurupu eyo netumanya kino bagamba kino bakitegeeza kino naye netuyingira mu mirimu egy'enjawulo mu kulaba nti waliwo okwerinda okumala ku basirikale baffe ne ku mukama waffe nti waliwo emmere tunoonya eddagala tunoonya engoye tuyingiza abapya eyo yonna administration ebyo byonna nabikola ebyo byonna so omulimu gwali munene era nze mu kutandika natandikira ku kuleeta abapya nze ntambula nentwala nenteekayo nenkomawo nenona abalala nenteekayo nenona engoye nenona emundu bwe mba nzifunye olunaku oyogedde era buli lwetuuka ku lunaku luno nkalaba nga bangi bakogerako nti waaliwo ekiseera mwe abaali balabirira omukulembeze w'eggwanga abaali bamutaddeko eriiso ery'enkaliriza nti naafunamu obuvune ne babateebereza nti mulabika mwamuwadde obutwa sinaariyo eyo yali etya kubanga waliwo bangi abatagimanyi abapya abato abalowooza nti mwamuwa obutwa osanga nga bwe nkubuulidde mukyala Zizinga nange naye twalina ne baasistanti baffe nga bana omu ku bo omukyala Kuteesa kati omu ku bo omukyala Jovia Sale abo baali baana nno nga baana bato nga bwogamba nti kati abakulu Zizinga n'Enjuba mwe mulina omulimu guno n'abaana bano babayambeko kubanga tulina okutyaba enku tulina okukima amazzi okwoza okutambula okufumba ebintu byonna ebiri mu unity eyo yali unity nga ku bwayo kakati mu kukola bwe kutyo omukulu yajja nga bw'omanyi nti ne bw'oba weegenderezza otya ne bwe tuba mu bulamu bwa bulijjo era akawuka kayinza okukuyitako ne kakukwata kaakati waliwo akawuka bakayita amiiba kagenda ne kayingirira mukama waffe ne kagenda ku kibumba kaakati enkola yaako bw'oba olaba omuntu gwe kakutte abanga afunye anywedde obutwa twagenda okulaba nga omukulembeze yeeyongera okugonda olwokubanga kintu kyali kitiibwa nnyo mu magye omuntu gwe tulwanyisa yali yakikolako emabega eyo abantu ne banguwa okugamba nti buno butwa ate buba obutwa era muli babiri mwekka abavunanyizibwa yes kakati naye ate ekyatukwata bubi nga baddokita bombi omwe yaliwo yayanguwa mangu okulaba nti zino sayinizi zaabwe twajjukira talina nnyo bikebera naye alabira ku abazungu zayita symptoms kakati nagira ki naga nti buno bulabika butwa ng'alaba obubonero bwa butwa kakati bwekyagenda mu high command okulaba tukoze tutya muntu yeeyongera okugonda tugenda kukola tutya olutalo tulina okusala amagezi okulaba bwe tutwala olutalo muki ono ayinza okufa kakati mu kwogera okungi abantu nga banyiivu abakazi banno twabateekawo ne bakola bwe bati ne bakola ekintu bwekiti abamu ne bagaa nti tubatte kakati naye ekintu kyatubatte era kyali kirina okufuna olukusa wadde kiri mu high command njukiraye kati chairman ye mulwadde kati ne bagaa nti naye obwongo bwe bukyakola nga tetunnabakola kintu kino tugende tumugambe ne bamugamba ne bamuyitiramu naga nti abakazi bano bampadde obutwa bakazi bazibu nnyo naye nga temunnabakubatta musooke mumpitire Dr. Bata Dr. Bata gyali lugendo lwa lunaku lulamba
ye yali omu ku basawo be ku basawo ng'ate ye ali siniya kati ne bamuyita Dr. Bata bw'ajja naye n'abagamba saagala kukyusa kintu kyonna babadde bampa emmere era basigale nga be bampaaki emmere saagala kukyusaamu kintu kyonna aha kaakati ne baleeta Dr. Bata n'akebera nga bwe nkugamba nti yali alinayo experience jjukira yali omukulu wa Nakaseke yali bamuyita omukulu w'eddwaliro ate Nakaseke lyali eddwaliro ly'amaanyi ddala kaakati naga nti buno si butwa naye kawuka kano kali dangerous kayinza okututtako omuntu enamibba kubanga singa bwabadde butwa singa busaasaanye ennyo naye kano kalya mpola kalya keeterekera kali kava ku munga ali akatogo experience eyo yeyatuyamba okumanya nti amibba eva kumu era bwe yakabera ekibumba nga kirabika kigenda kiriibwa naye kiri ku musonga obutwa busaasaana mangu kaakati nga nti ati eddagala erikatta sizibu tuyinza nokuba nga tulirina mu famasi yaffe twalina famasi mu nsiko eyo nga bwe tuzimba ensiisira nyingi zetuzimba emu kuzo eteekwa kuba famasi kaakati n'agenda mu famasi asanga nga eddagala eryo gyeri si ddagala lya kitalo nnyo nga balireeta nga tulimuwa mu nnaku 2 zokka ng'omulwadde waffe atandise okubaamu akagira ki akagamba netuwona akalabba musawo kyoyo sijja kukiddamu ekyo kubanga tukyogedde nnyo twakyogera ne tukisonyiwagana ne tukola ki naye byebizibu ebyali mu ntalo ebimu byemugamba nti ebimu tubireka ogamba ebyali mu ntalo byonna tubyogera ebimu tetubyogera ebimu tetubyogera kubanga bwe tubyogera muyinza n'okukyawa abantu naye ekyo twakivaako tugende mu maaso abaana abatakimanyi tukibasonyiwe naye kati bategedde ekyaliwo bakitegedde jjukira nti noono wakigamba naye victim naye embeera yemuleetera okulowooza kino ekituufu omuntu alwadde obubonero bwalaga bwaki bwa butwa kale sijja kweyongerayo kasita kituuse bulungi kigguse okutwaliza wamu kubanga kyekimu ku ebyo ebijja naddala buli lwe tutuuka ku lunaku luno nti okujjukanya kubaawo abantu ne bajjukira biki eby'amaanyi ebyali mu lutalo mu butuufu kyali ky'amaanyi kubanga twayita ku lugwanyu naye bwe twajja twasonyiwagana ne tukita embeera bwekyo bwe yali ate era ndowooza tewaliwo okusonyiwaganya nnyo kubanga n'oli alabika ye yateebereza n'alabanga buteekwa okuba okusinziira ku bubonero obwaliwo ate waakiri ye yali alina nekyateebereza naye ffe twali tuli awo tutunula minwe so twakita naye nga bw'obuuza ebyaliwo kyaliwo so tugambe nti mukyala Njuba omuntu ayinza okugamba nti kino kiri kimu ku kusoomoozebwa okw'amaanyi kwe wafuna mu nsiko teri kirala gyebiri ebirala naye ekyo kyekyasinga kubanga gwe mulundi gwe nalowooza nga bamaze okutugamba nti temulina mutawaana kino bubadde bulwadde bwajja ekyanzija amangu nti yeekera mbuvuddemu era nengenda ne mukama wange ne mugamba nti njagala kugenda sore wano mpeerezzaako kyempeerezza kandekeraawo naye obuyeekera tebamala gabuvaamu era mukama wange yanga naye onoogenda tebakutte kubanga erinnya lyo limanyiddwa kati nti oliyo tebakukonze nja kwekweka nja kufuna weneekweka okutuusa olutalo luliggwa n'alaba nga embeera gye ndimu tegambika nti no nangamba ti naye onoogenda mu buziino obwo katumale okutumya batuleetereyoko ku ngoye ogende ng'olina olugoye lw'oyambadde wakiri n'engatto kale nange nenkikkiriza neme kugenda bwento nagenda okulaba nga wiiki nga 2 ng'embeera eddayomu ng'ate okola omulimu gwe nali nkola sibankyusiriza nako naye nekibeera bwekiti so okwebuuza ku chairman kyabakolera nnyo
twaliza omu kubanga singa tewaliwo kwebuuza twandibadde tuwedde mwalibadde muwedde. Okay, njagala tuveeyo eyo mukyala Njuba tugendeko ku nsonga kuba waliwo ennyingo zino 10 ezoogerwako ennyo era nkimanyi mu kiseera kino nga tujjukira emyaka gino 37 gye mutuuseeko bangi bajja kubabuuza nti kye mwalwanirira mulabanga mwakituukako. Waliwo ajja kubuuza ekibuuzo ekyo kubanga nkireetera mu mbeera eri nti waliwo bangi n'essaawa eno abalowooza nti obuli bw'enguzi bungi bangi abalowooza nti okutyoboola eddembe ly'obuntu kungi bangi abalowooza nti obubbi bw'obululu ekimu ku ebyo ebyasipakinga mwogenda mu nsiko nti era obubbi bw'obululu weebuli. So omuntu bwakubuuza n'agamba nti kye mwalwanirira gwe olabanga mwakituukako. Bw'oba ngambye nti nkiddemu mu bigambo ebisinga obumpi ngamba nti ye twakituukako naye era nnyanguwa ne nkugamba nti bw'oba onooyita ebibuuzo teweetaaga kufuna 10 ku 10. Wabaawo subjects ezitagenze bulungi wabaawo oba ne mu subject emu ebibuuzo by'otazzeemuko bulungi naye nga waliwo pass mark. Nze mu kulowooza kwange nti NRM NRA bwe biba bibuuzo bye twakola twayita bulungi twayitira eyo mu 7-8 naye nga ekyokulabirako ekiyinza okuba amangu nga ofunye mukwano gwo ne mubeera mwenna buli lunaku musula mwenna musiiba mwenna mukola mwenna muzannya mwenna ekiseera kituuka oluusi emyaka omukwano guli ogwasooka ne gutabeera gwe gumu aidha oba omunaafuna omukwano omulala oba naava bwe bityo. Kakati ne mu myaka egyo 37 ebintu ebimu waliwo ebinyiizizza weebiri si ku sayidi emu ku sayidi zonna Uganda tunyiizaganya nnyo wakati wa gavumenti n'abantu. Gavumenti erina byekola nolaba nti kino nno kinyiiza kuba jjukira gavumenti bantu naye nga bakola kulwa ffeffena. Kati omuntu oyo omu 2 5 bayinza okutuula awamu ne bakola ekintu ne bakikola mu ngeri ereetera abantu abalala okunyiiga oluusi ng'ate be batuufu naye bano banyiiga kubanga bo tebamanyi nnyo nsonga eyo. Naye emirundi egimu ng'abantu be batuufu nga bano abatono be bakoze ekitali kituufu aidha mu butamanya oba mu bugenderevu nga balina kye baagala okwefunira bo bokka. So ekyo kibaddewooko nti abantu abakolera gavumenti abakiikirira gavumenti bangi abakoze ebintu ebinyiiza abantu naye ate abantu abasigadde ku mulamwa abatandika n'abalala abagenzi beeyongera mu makkati awo abakoze ebintu eby'ettendo mu ggwanga lyaffe nabo bangi ate be basinga n'obungi. Singa si be basinga obungi singa eggwanga lyataaguka. Naye olaba newankubadde waliwo katugambe ng'ekyokubba ettaka waliwo ababbi b'ettaka bangi naye waliwo n'okulwana okulaba nti abantu tebaggyibwa ku ttaka mu butali ki bwenkanya nabo bangi. So naye ekibi bwe ziba ngoma ekibi kirawa nnyo kiwulikika nnyo kubanga kirumya. Ekirungi bwe kiba tekikukuteeko obutereevu kikuyitako n'otamanya naye ekibi ne bwe kiba kirumye mulala okiwulira nga kintu ekyo nga kibi okitya. So ebikolwa ebibi biwulikika nnyo ebirungi tebiwulikika nnyo. Nze ndowooza nti tulina ebirungi bye tutuuseeko ekimu ku byo kino kyennyini kye tukolera ddala nti wadde nga waliwo ebigaanyi naye omuntu waddembe okugenda n'atuula ku rediyo awantu ate rediyo ziri wonna. So talina nti baŋŋaanyi ku eno bamugaana eno ng'agende wala n'ayogerako ku kintu ekyo ekimuluma. Ekyo si kintu ekiri mu nsi zonna mawanga gonna. Amawanga agamu tosobola omuntu wa bulijjo tosobola nti nange ngenze ku rediyo kangende njogera ku kintu gundi gavumenti kyeyakoze ekinnuma. Naye mu Uganda osobola ate bw'oba otandika ne weeyanjula ti nze Gatrude Nannyunja Njuba nsula Nangabo nkola mu State House e Nakasitero wali ku 56 kagamba nga tewali na kutya
nti banannona ndi opposition ndi wanupu ndi FDC ng'olina eddembe okukyogera oba olina eddiini yo gy'osinza olina eddembe okugyogera oba olina kugamba olina eddembe okwogera ekikuluma ekikusanyusiza nekyolaba obulabe kino gavumenti eri kuki nosobola okyogera ate nosigala nga eddembe lyokyalirina ekyo nze ndaba nti kyekyatuukibwako number 1 eddembe lyokwogera kusinza oba nsobezza mu kwogera kwange oli wa ddembe naawe okunziramu netukitujaki netukiteesaako naye nga fembi tulina eddembe okwogera ekirala weewaawo ebizibu bitutuuseeko naye kantandikire ku services zino ezitukwatako ffenna abangi olaba otya mu ngeri gye tulwanaganye mu nsi yonna n'obulwadde ensi yonna bw'eba eyogera ku mawanga agasinze okulwana ku ndwadde ez'enjawulo Uganda ebaayo naye ka Uganda katunuulire kafaanana katya bw'okageraageranya n'amawanga amalala gonna so nze ndaba nti ne mu kulwana mu byobulamu gavumenti egezezzaako kubanga abantu baleme kulowooza nti waliwo gavumenti erijja obulwadde ne bugira ki ne buggwaawo kubanga ebimu ebituleetera obulwadde mu butonzi ebintu ebyo ebituluba bituleetera obulwadde birina kulya kuffe nabyo okubeerawo nabyo biri mu butonzi tubeera wamu nolwekyo obulwadde bujja kubaawo naye gavumenti kyekola kwe kulwana ekendeeze erabe nti ate gwe bukutte naye abaako bwadduukirirwa ekyo ndaba nti tukikozeeko tutambudde audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. N'owulira bannayuganda nga boogera y'ensonga y'abo abafiira musanya mpulira bajoogerako nnyo then n'amalwaliro weegali naye n'owulira nti either temuliimu bikola oba ate abalimu enguzi neefuuka enguzi. Kaakati ekyo enguzi kyo ki point yali point kulwayo social services yali point kati social services bwe mba nzikutteko ndaba nti yewo ne mu education tutambudde ne mu nsonga z'abakyala ndowooza tuyise nawo yes ate abamu ne batuuka ne baagala okudda abaami we baali we twabalwanyisiza nga kaakati abamu twagala kutuuka tulakolewo ennwanirira y'abasajja abakazi be bali obubi ennyo kubanga embeera eyo babacunya musula enjala babagalira embweru babakuba ebintu ne Katonda by'ataayagala kuba singa yali ayagala ekyo yandikoze ffe tuzaala abaana twandibadde ffe baggaayi ennyo ne mu mibiri naye yalaba nti twetaaga okuba jento tubalere bulungi tubakumekume naye ekyo bakivuddeko tebakyayagala kufumba tebakyayagala kukola eyo nayo subject eribeera ya lulala so naye nga tutwalira mu social services tutambuddeko tukyusizza ku speedi okusinga n'ensi endala. Ekirala kyendaba nti bannange bw'oba tonatambula ng'oli mu Kampala wano tomanya nti Uganda ekoze enguudo tokimanya naye bw'ogeraageranya ku ssente zaffe Uganda ekoze enguudo kubanga highways enguudo akati kibuga Kampala si ye Uganda twatandikira ku kibuga Kampala kubanga bw'oba olina eddakiika 2 zokka okunaaba onaaba maaso si bwe kiri kaakati awo we twatandikira twagira ki twagamba nti katulongooseeko ku Kampala tufune we tunayaniririza abagenyi n'ebisekulaka naye olwamala ne tutandika okukola enguudo kumpi buli disitulikiti yonna kaakati oluguudo olugituukamu lukoleddwa. Enguudo tezikoleka zikola ku ssente nnyingi nnyo ate tosobola kuzikola mulundi gumu okolako bw'oddaabiriza naye era byonna bye tukoze
wabaawo webituuka point eri ya corruption n'ebikkakkanya nga wewandifunidde max 7 newesanga ofunye 5 mu 5 kubanga ekitundu kiri ekirala corruption ekigize ekyo ekiridde naye corruption kyensaba bannayuganda corruption tuyina kumulwana nga bwe tulwanyisa omuliro nakyogerako dda naye omuliro nga oli mu ttale n'olengera ng'omuliro gujja nga gujja gw'amaanyi omanyi guno omuliro oguleeta n'akantu akamasamasa bwe kati todduka misinde kubanga tojja kudduka kusinga muliro kyokola otandika akaliro akatono wano wooli wooyimiridde wennyini onoonya oba akaswa oba akantu koyinza okuyimirira bwoti waggulu bw'oba olina engeri yonna esobola okukuma omuliro n'ogukiraki n'ogukuma awo wooli kakati omuliro ogwo gutandika okwokya wanaawasooka gukuma mpola gulya mpola gugenda okutandika okuba nga ogwandikwokezza nga gweyongeddeyo nga gwe wanaawakuliraanye tewakyaliwo ssubi lyonna oba kati akayinza okuattractinga omuliro okujjawa gy'oli tekinologi nga w'amaanyi kati guli omunene gugenda okujja guno oguwandula ensasi nga wano gwe tokyalinawo kyoyinza kwokya kakati corruption eri etya ng'olwanyisa corruption tandikira wano muggwe mu mutwe gwo munda ogambe nti nze sijja kulya nguzi bw'otandikira awo binaagenda omuliro okujja nga wano tewali ssubi kwebigira ki kwebikwata katugambe oli mu land matters n'osalawo nti sijja kulya nguzi ne bwe kinaaba ki kaakati jjukira ebyettaka birina nnyo enguzi oli agenda okujja ne ssente ze gundi yampawaabidde wano naye njagala tugire bwe tutyo nti oba yakuwaabidde ne fayiro bagimpe ndabe wakoze eki ekikuleese n'okungulirira awo obeera n'amaanyi agalwana naye bw'olaba omuliro nga gujja gy'oli nga naawe eno essubi olina eririikiriza omuliro tosobola kulwana omanya nti owedde kaakati kyemba nsaba bannayuganda ffenna tulwane ng'otandikira ku ggwe bw'ova ku ggwe dda ku famire yo omuntu asinga okubeera okumpi ye muntu eyakuvaamu mundaayo gwe wayazika ne ku butafaali ayinza okuba nga n'obwongo bwe bukufaanana nga n'amaaso ge gakufaanana gweoba otandikirako oyo gwe wazaala kaakati n'ono gwe waganza ne gwe wakola ki nekwende ng'odde ebweru ne baganda bo bwe mwazaalibwa odde ebweru totandikira eri mitalla tojja kuzikiza muliro gwa corruption mbeegayiridde bannayuganda eggwanga lyaffe ligenda kufa kuggwaawo ebirala byonna tubirina ebyuma ebirungi tubirina abantu abagezi tubalina omutawaana abagezi tebalina nawe bayita kutukolera corruption eri bubi mu departments zonna kati nkuba mulanga oba temunkoledde kintu kirala kyonna mu mwaka guno okugenda okutandika buli muntu atandika okulwanyisa corruption ng'ava mu ndaaye then abaana be then family ng'agenda yeeyongerayo wootuukira ku baana b'abalala abaami b'abalala eri gy'okola nga wano olinako okiliininzeewo gwe mulanga gwenkuba kaakati nja kwogera kuno ne kuli byetulemeddwa nebyetugize eki mu economy mu byenfuna gavumenti efubye nnyo naye waliwo ekitundu ekyandisobodde okuyamba ku economy yaffe abazungu kye baakakasiza ddala nti tetukisoma kiriwo ekyo ekya finance waliwo finance gwe batusomesa naye ne wabaawo ne development finance bo gwe bakozesa ne bwolaba bakola enguudo zino ezikola bweziki nezitrain nekukola ki nabo tebazizimba ku ssente za muwi wa musolo balina engeri gye beeyigirizaamu gye bakolamu essente ezikola ebintu ebinene bwe bityo ne bibeera nga buli mwaka toyina bbanja okola bukozi owaayo buwi naye topiki eyo tebagitusomesa naye katonda nga bwali omulamu era mpola mpola agenza afuna Abafirika
ne bagenda abagenze ne bagendako ebweru eyo ne beesanga nga nabo balandinzeeyo ne babisoma ne baga nti na bino gyebiri kati bangi kubo bwe bamala basigalayo nga balaba obulamu bulungi eri bw'oba olina n'akalimu akalungi osomye naye ne beerabira nti ne bali baakola obwabwe ate bangi kubo baakola obwabwe nga amatafaali bagajja eno abwongo n'ebikola kakati ffe bwe tuteefeeko kudda kulongoosa waffe tujja kuba bubi so tukomewo tulongoose ewaffe naye nsaba abavunaanyizibwa ku byenfuna bawulirize nnyo abantu bano abatali mu gavumenti naye ng'ate bakugu mu bya finance development finance investment finance so no finance alimu ebyobufuzi waliwo finance gwe baleka atutwala mu World Bank twagala finance olya abala n'abala n'amanya nti omuntu ono wadde wano watudde wansi waliwo gold seetaaga na kumusima nsobola okukolagana naye ne tukola emirimu gundi ne gundi ne gundi nga sente zakozesa eza gold oli ali mu ttaka naye ebyo byonna gavumenti yaffe tebifuddeeko twewola si kubanga tebaagala tebakimanyi nsaba bafune obuyambi kubanga tulina obugagga obutumala mu ttaka katonda yatuwa obugagga mu ttaka n'atuwa obugagga mu kuzaala bwe banaabanga bano abaagala okutuziyiza okuzaala tebannatuyingirira nnyo naye nga yatuwa tuzaala tetuzaala abaana abeesobola tetuzaala nnyo miyongoyongo n'olwekyo obugagga obwo tubukozese naye tetusobola kubukozesa wabula nga gavumenti etaddemu amaanyi kubanga bali ne baba baagala okukola nga tebeetaaga nnyo ssente naye era gavumenti eteekwa okukkiriza kino tukikole bwe tuti mu kifo kyokukikola bwe tuti mukyala Njuba ebimu kusomoozebwa njagala kuleetera ebimu ku ebyo kinkola bulungi nti ate oli mu ttaka bangi bwe tuba interviewing eyo bagamba nti ku kyettaka wano tutudde ku time bomb nti essaawa yonna kyabika so simanyi kikiyinza kukolebwa naddala ku mbeera eyo naddala nti mu Buganda wano ku nsonga y'ettaka tutudde ku bomu olw'enguzi eyo gy'oyogeddeko olwe bakiyita kibbattaka kati boogera nti ekibbattaka kiki ekiyinza okukolebwa okusobola okulaba nga embeera eno egonjolebwa ekibuuzo ekyo kyewabuuza kibuuzo kizibu nnyo kubanga gavumenti egezezzaako omuntu by'oyinza okulowooza ebiyinza okukolebwa ekimu ku byo kyali kutegeeragana mu constitution tukoze tutya ettaka naye oba oliawo n'enzimba gye twazimba etteeka lyaffe ery'ettaka oba oliawo nga nayo teri realistic oba nga teteekeka mu nkola constitution yaffe egamba tenywa engeri ki gye tufugamu ettaka lyaffe teteekeka mu nkola kubanga ekkiriza oba ereetera alina amaanyi okutunuulira omunafu ng'alaba alina ettaka n'agamba lwaki sirimuggyako abalina amaanyi be baluwa waliwo abaana abato abasigala nga bakadde baabwe babalekedde ettaka lyabwe nga famire esigaddemu baana nga bw'omanya ebigenze bitutuukako abaana abakulu ababali okumpi ne bababbako ettaka okusanga ng'omukadde yalina ettaka lye alikoleddemu emyaka biki naye kati abaana n'abalala baliraanwa abalaba nti kakati akaddiye nnyo takyalina maanyi takyalina gatuuka ku ttaka eri gye likoma ne basalawo ne bali mubbako bannamwandu kwegamba ng'olaba nti ettaka bwe twaligamba nti ettaka ly'abantu ne tubeera nti omuntu yeeyagaliza kati gundi alina nze sirina lwaki nze sirina ate oluusi sina kubeera nti oli alina nze sirina naye nina abaagala okufuna nekyo nze ate nze nsobola okubba kandibbe mbaguze noona amubba so etteeka lyaffe ligamba nti ettaka
si lya gavumenti y'abantu era gavumenti eno ebayambangako burabura kulikozesa mu kwekulaakulanya bityo okubyukyusa so okugonjoola okw'amangu kyalibadde nti ettaka lyandibadde lya gavumenti ekyo bwe naakyogerako nja kuleeta entalo bannannyini ettaka baba kibakosa era kubanga ensi ezitwetoolodde ezimu ettaka lyaki nekitegeeza nti lyaffe ffenna wamu naye wano ettaka lyaffe kinoomu bwannannyini ogwa kinoomu kaakati saagala kwetakulira lutalo naye nze mu kulaba kwange ng'omuntu alengera eby'omu maaso ekiseera ekyo kirijja ne bwe buli baddi eribaayo omukulembeze aliwalirizibwa oba abakulembeze right now twakava mu ntalo tetwagala kudda mu ntalo naye kyo ekyettaka ery'obwannannyini obwa ssekinoomu buli omu alabirira ettaka lye weewaawo poliisi gavumenti erina okukuuma n'ebintu byo naye ebintu byo biremaganye kubanga gwe abirina oli omu abaagala okuggyako ekintu ekyo ky'olina bali ku 40 kaakati gavumenti egenda neyeesanga nga n'okukuuma buli omu n'ettaka lye ng'ekozesa amateeka ng'ekozesa demokrasi ng'ekozesa ki oluusi kiba kizibu ebintu bye tweteekera mu mateeka oluusi biba bizibu okussa mu nkola gw'omanyi okupracticinga demokrasi ku muntu gwe mwategedde nti ye yatemye gundi nga mwenna mwakitegedde gundi yatemye gundi naye nga mulina okumutwala mu kooti mugende mwewozeeko afune abamuwolereza kwegamba tulina ebintu bye twateeka mu mateeka nga birungi birabika bulungi ng'omuwala ayambadde n'anekaaneka ng'agenda ku mbaga naye ng'okubiteeka mu nkola gwe bawadde okubiteeka mu nkola obeera mu buzibu buyitirivu ng'omanyi okubeera n'omwana wo omwana n'ayagala okukulalukako naye nga tosobola kumukola kino tosobola kumukola kiri tosobola kumukola kino ate naye n'amanya naye n'amanya ti bulijjo anfugira bwereere kaakati amateeka galina bwe gali nziramu kibuuzo tunaakola tutya amateeka galina bwe gali bw'otayinza kubaako mu mangu kugakola naye ekisinga obukulu kijja kuba mu mitwe gyaffe giri kye nasoose okusaba tetusobola kulwanyisa bubbi bwa ttaka wabula nga ffenna tugambye nti nze sijja kubba ttaka gwe muntu ssekinoomu sooka olwanyisa obubbi bw'ettaka okuva mu eriya eno katonda gye yakuwa gy'okyopayinze eno mu kiyumba kino kigyemu obubbi bw'ettaka gw'olabe oba wanaddayo okubaayo obubbi bw'ettaka kubanga buli kiyumba ekibadde kibba ettaka kirina gwe bakiteekamu kifuga naye abangi tetufuze ebirowoozo byonna ebikujjamu nogaa nakyo nja kifuna nakyo nja kifuna ebimu birekere n'abalala bafune so tukkiriza nti ettaka kiri kimu ku kusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo kaakati ne mu nnaku z'ennengero ez'amaanyi ez'omu maaso awo ng'okukikyusa kugenda kwetaagako okukwatako mu mateeka bwe ndowooza kijja kwetaaga okukwatako mu mateeka si bwe njagala kubanga abantu balowooza nti ekintu ky'olowooza nti kino kye kiyinza okubaawo nti oba oyagala nedda wabaawo lwendaba nti oyo engeri gy'avugamu emmotoka agenze kutomera mba saagala atomere naye ng'emmotoka engeri gy'agitwalamu agenda kutomera so waliwo ekisukka nolaba nga waliwo ekyandibadde kikolebwa oyogera kikumbeera eriwo ennaku zino eyogerwako ennyo bannayuganda eya drone kubanga abantu baffe bangi sijja lema kikubuuza kyekimu ku ebyo bye bagamba nti bye byaliwo ebiseera ebyo nti abantu baali bawambibwa abantu baali battibwa abantu nga namanve nti afuuse kattiro nti nga nti mbunga bw'ogamba omusirikale bw'akwana omuwala n'amugamba ayagala ssaawa mbunga amutwala namanve kusumulula ssaawa ku mulambo ebintu ebyo byonna tuzze tubiwulira naye n'essaawa eno bannayuganda bali mu kwogera ku drone bannayuganda bali kwogera ku kiwamba bantu kikyoyinza okwogera ku ekyo era oyinza geraageranya otya embeera eyo kubanga ffe tulabanga ekisajjuse
naye ate abamu abaaliwo ebiseera ebyo bagamba nti musaaga. Waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga kugeraageranyizibwa, nga byetaaga kugamba nti kino kibi kino kirungi. Nga bw'okubigeraageranya kulinga agamba nti bobbako akatonotono era kale kale. Nandiyagadde okugamba nti kibi nnyo ebitongole ebikuumaddembe okumala gakozesa obuyinza mu ngeri emenya amateeka. Naye ate njagala abantu ba Uganda bategeere nti tewali nsi etakwata bantu mu ngeri eyo. Naye waliwo abagenda abasirikale bo bennyini ne bayitiriza ne bayitawo ne batakikola mu mateeka. Tuyinza kukuuma muntu nga buli kiseera okunoonya omuntu eyasse munne ng'olina okumala okumukubira enduulu nti nzija. Kizibu ekyo. Ojja kuteekwa okutuma omuntu agenda amukwataga kubanga bakugambye nti tumulabye, tumunoonyereza wiiki nnamba, tumulabye essaawa eno atudde mu bbaala ewa gundi mu kasenge bwe kati. Tosooka kukubira weerosi. Kisoboka ekyo. Tewali gavumenti ebikola ebyo ebimu ne wa paapa tebabikola ate naye bakwata. Kakati oba paapa akyakwata naye ate saasira Uganda. Okukwata kwa gavumenti kulina okubaawo kubanga abantu ababi mwebali mu bifo byaffe gye tusula, gye tukolera, gye tusinziza, abantu abakozi b'effujjo gye bali, ate gavumenti ekimu ku mirimu gye bagiwa mu constitution kwe kukuuma bano abakyali abantu balamu. Era y'ensonga lwaki ntera nnyo okukigamba abasirikale bwe tuba tubasindika ku nguudo mu bifo ebimu tubawe emmundu. Gweoba osuubidde nti bagenze kukuba mpologoma, bagenze kukuba ki? Nti ekifo gye tukusindika wazibu, eriyo abazibu naye abasinga obungi balungi naye abazibu nabo gye baki? Sometimes okuwonya bano abangi kiyinza okwetaagisa okukuba omuzibu omu oba ababiri. Kati gwe bw'olaba nga omusirikale atambula n'emmundu, amagezi genkuwa kubanga baamuwa obuyinza mu constitution. Sigamba nti abukozese bubi naye bw'ajja n'akugamba nti bambi wano vaawo, ng'olaba baamutaddeawo ne muteekawo n'emmundu, wano vaawo. Kakati gwe vaawo kubanga bwe yabadde bamubriefinga ku makya nga bamubuulira ekyokukola tewabaddeyo, tewamutegedde, baamugambye emmundu eno gye tukuwadde ogikozesa ddi. Bwe bagimuwa n'agikwata bw'ati weewaawo agiwunzise byonna agiggadde naye baba balina kye baamugambye nti embeera bwe bifaanana bweti. Sumulula. Ate ekyo kiri mu kutegeera kwe ye yakitegedde. So tajja kulinda gwe woonoolabira embeera eyo. Ajja kulabirawo ye waagigira ki? Waagirabira. Kakati gwe bw'ajja n'akugamba vaawo ne bwe kiba kiri unfair, vaawo. Bw'omala okuvaawo genda omuwaabire. Naye kino kye tulowooza nti gavumenti teriiwo kyabwewussa. Oli n'agamba nti eno si ye gavumenti, eno yo gavumenti. Ng'ate naawe okimanyi. Ng'ate buli ebyofuna ekizibu odduka ku poliisi eyeeno gavumenti gy'ogamba nti teriiwo. So tutwale ebintu nga bwe biri twongere kubirongoosa. Naye okutwala ebintu nga bwe biri mu Amerika nti olyoka otandike okulongoosa tekisoboka kubanga n'Omumerika ayina bye yayitamu byatakubuulira ebimu ku byo ebivunaanyizibwa embeera gwe gy'olimu wano owulidde. N'olwekyo tusooke tutwale ebintu nga bwe biri bwe tumala okukikkiriza nti bwekiti bwe kiri naye nnongoosa ntya. Naye mu kiseera wano we nnongooseza ono yalina obuyinza. Bw'akola ekibi nsobola okukyogerako naye sisobola kugenda na mmundu oba kufunya bikonde genda mmukuba. Ne mu maka gaffe tosangayo amaka nga banne taata waawe engeri gye yeeyisaamu mbi. Naye ssebo mu maka omwo yalina obuyinza. Era oluusi omusanga nga yeekalakasa ng'abalala bonna buli omu atudde ali mu mumwanyi, ali mu muyembe, ali mu ffumbiro n'abasajja. Tutegeere nti ono yalina obuyinza essaawa eno naye tunoonye kiki kye nsobola okukola okuba nti wabaawo embeera gye nkyusaamu edde mu bulungi. So si
nkyuse embeera nze nzire waali nange nkole kyakola oba ekisingawo obubi bwe nkyukakyuka yonna yandibadde ebeerawo tusobole okukyusa ekintu okukizza mu bulungi so si kukyusa obukyusa abakikola. So Gatrude, ebimu ku binaasembayo kye naali yagadde okwongera okumanya, wayogedde ku kigambo ky'eddembe ly'okweyogerera, eddembe ly'okusinza, naye ne gye buvuddeko twalaba abali ku ludda oluvuganya nga bavudde e Uganda bagenze Kenya okukubira eyo olukuŋŋaana lwabwe ku abo be bagamba nti baatulugunyizibwa, nti baatwalibwa mu safe houses, nti ate batulugunyizibwa lwa byabufuzi olw'ekibiina kye bawagira. Abo bwe bawumbawumba byonna bagamba nti Uganda tewali ddembe lya buntu. Mu kino bangi tubalabye kati bafunye asylum mu nsi nyingi, bali mu America bajjudde, bali mu Germany bajjudde, bonna bava wano nga bagamba nti batulugunyizibwa olw'ebyobufuzi. So simanyi kyoyinza kwogera ku kino nga tujjukira olunaku lwaffe luno olwatutwala mu nsiko okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ekisooka okiraba nti ŋŋambe bazungu okusinga bafudde ekintu ky'okuvumirira gavumenti y'omuntu gy'ava okubeera ekyomuwendo, nti bw'ovumirira ennyo gavumenti y'ewammwe nga bakuwa asylum. Ate olaba abaana baffe bagezaako kudduka kugenda bagenda eri gye balowooza nti ebintu byatereera. Ng'ogezaako bw'oba ofunye amagezi agafuna akazindaalo n'oyogera n'ovuma gavumenti yo nnyo, kakati nga batandika okugamba nti oyo. Kakati abazungu banaaba nga bakyakifuula ekyomuwendo okuvuma gavumenti y'ewammwe, era abaagala okugenda ebweru bangi bajja kutandikira awo kubanga amanya nti eddaala erisooka abo eyo gurupu eri emu. Gurupu endala okugamba nti eddembe ly'obuntu liri bubi nnyo. Ssebo, eddembe ly'obuntu we lyabeera obubi nga toyinza kuva wano okugenda kukuba olukuŋŋaana Kenya nawo bakunona. Mmwe temukimanyi nti ne ku mulembe guno gavumenti nnyingi zikunona ku muliraano ne bakutta. Saagala kwasanguza bingi naye ate ne bakutta, waliwo okukunona bakusibe naye bakunona ne bakugira ddala. So ekimu ku bikakasa nti wano eddembe litama n'okutama byebintu abantu engeri gye babyogeramu n'owulira ng'oli ayogerera ddala nga tigi lyerimu ly'obubi. Actually bw'oba oyagala nkubuulira ekimu ku challenges biri byogamba ebisoomoza, eddembe eringi eriri mu Uganda lisoomoza kubanga lireetera omusirikale omwewo omukwasi w'amateeka okugamba nti tekigasa kukwata mateeka, bano abantu kamba kube oba nange bansiba bagire ki bansibe. Kwegamba eddembe bwe liyitirira mu luzungu otuuka ku kintu kye bayita anarchy, okubeera nga tewali kati yakulembera, buli muntu kyayagala kyagira ki kyakola. Kwegamba eddembe lyatuuka ne liyitawo, nze we lintamidde kwe kutuuka ne mu nnyumba eka nembeera ng'omwana wange sikyasobola kumugamba nti kino tebakikola. Waliwo byenkugamba nti kino kibi tebakikola, ne wabaawo byenkuboggolera kino tokikola, ne wabaawo byenkuvumira, ne wabaawo ne byenkukubira okumanya nga kino kibi jankube namu. Okitegedde? Naye bw'obeera gwe ng'oyima e Kampala mu High Court n'osalawo nze ali e Bugerere engeri gye nja okukuzaamu omwana wange nga simugambako, eddembe ligenze wala. Too much, lingi nnyo. Saagala tugende eri ate saagala tugwe n'eno. Njagala tubeere mu makkati. Kiki ekyahapeninga ku makkati? Lwaki omuntu alowooza nti okugoberera obutuufu kibi n'olulimi ne lukyuka? Oli bwaga nti kyakabi ng'omanya nti kirungi. Buli kigambo ojja kukiraba nga kifuuse. Yes, owulidde nze ndi wa kabi
obeera proud n'omwana mutowe alina okumugoberera kubanga gundi ye wakabi nange njagala kuba wakabi naye fenedda baga nti gundi wakabi ngo omudduka naye kakati ndowooza nti abagamba nti sigamba nti tewali basirikale bakoze fujjo naye ate bakwatibwa tubaloope kubanga eddiini zajja dda wano ne zigoba obubbi si bwe baatugamba naye ne mu kkanisa babbamu kakati ne gavumenti bweri eyagala okukuuma eddembe ly'obuntu naye abasirikale abamu babeera nabo n'ensobi zaabwe mulimu gwaffe ate okuyamba gavumenti okubatundulamu naye si mulimu gwaffe okujooga buli musirikale ayambadde uniform kubanga uniform y'omusirikale kyekitiibwa ky'eggwanga. Ebiseera byammwe drone zaaliwo nti motoka zezikyuwa mu biseera biri bye twalwanyisa ate safe house okuuma yaki ng'omuntu alina manve mulambo lwaki okuuma ekintu kuumisa safe house kubeera nga waliwo gwenjagala okujja mu bantu nsooke mala okwetegereza ensonga okujja mu bantu okwo nenteeka mu safe house kiringa akaso ak'obwogi obubiri bwe ndowooza nti ebintu bye nafunye mu report bisobola okunyiiza omuntu n'agenda tagundi gundi oyo mukwata ne muteeka mu safe house nga bwe nnoonyereza kubanga bwe siikole bwe ntyo n'aba nkyanoonyereza bali abanyiize ne bamutuukako so safe house erina obwogi bubiri bw'oba ogw'oyogera nti bajjewo safe house bajjewo safe house bajjewo safe house lindirira olunaku lw'olibeera nga gw'oli mu ddenja nga gavumenti yeyeetaaga ggwe okusooka okukweka eryoka enoonyereza embeera kubanga abantu batwogerako ebintu abantu bakola ebintu tuba mu gavumenti ne tukola ebintu bingi gwolowooza etteeka eryokuteeka ku kalabba teririiwo abakola akalabba tebaliiyo gyebali naye singa gavumenti etukkiriza ne tubeera nabo nga bakulangirira noga nti gundi yateeka ku kalabba nga omuntu oyo tebasobola kumulumba so nga ate nawe omanyi nti buli baamuwa omulimu nawolekyo wabaawo gavumenti lwe yeetaaga gwe kennyini okukugjawo oluusi nga tukugjawo oleme okukola ebikolobero ebyo by'obadde okola onyiize abantu abajja ate okukola ebikolobero ebisinga oba oyingize naddala abavubuka abalowooza nti gaayo oyo ne gavumenti temugambako tewali gavumenti gwetagambako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.